lutimbe kagadde olwa Salamu TV mashallah taala. Incha ya leero sawa zibira 3 netugguka ne programu yaffe Olutindo. Tusaba ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala aberenga atuwamu bulungi. Olutindo mutuyita okubanga tuyungangana tusaawo bridges tuzimba entindo ku gaps ezibaddewo obuzibu buli luddawa obunafu buli luddawa kyekinemesezza otuuka wano. Lwaki nnemedde otuuka wano? Lwaki nnemedde mu kino? Tunoolya embeera ez'enjawulo ntuyunga olutindo wakati wo ne Allah subhanahu wa ta'ala, ntuyunga entindo mu maka, ntuyunga olutindo wakati wo ne Makka. Lwakutaano bwe tubeera mu Lwokuna tujja tutambula n'ensonga abantu bakaaba bangi, buli omu akaaba nti ensimbi efuuse ensimbi, abalala baatusala ku mirimu okuva mu COVID baatusala ku mirimu, n'olwaleero akyali mu twawa akyakaaba bansala ku mirimu. Kati abaana ani agenda okubaweerera, ani agenda okulabirira amaka? Buli kaseera tubeere mu ekyo. Maama Nabbanja owekitiibwa taata Museveni jjajja buli omu abeere mu ebyo ng'ayimba buyimbi nnyimba. Museveni bw'anaafa, Nabbanja wanaavaawo, oluyimba lunaagenda luddawa? Baganda baalugera ne bagamba nti enswa weekyusa eriiso nga naawe okyusa envubo. Lugero olwo lugazi, byetaagisa byetwaga tutunuulire mu pulogulaamu eno. Abantu tuli mu mbeera olwaleero buli omu gy'alimu nga buli mwaka abaluyimba lwa bwavu. Musajja baatugamba dda ab'edda nti obwavu mpologoma oteerwa nako ekulya. Oli awo okaaba rent, oli awo okaaba fees, naye ng'emikono ogiyina n'amaanyi ogayina, oli mulamu otambula ossa. Kyokka ate kuliko atalina mikono wadde amagulu, alina kyakola. Atunga ekyalaani atalina wadde emikono wadde amagulu, abikola atya? Lwaki yasobodde okubeera successful? Lwaki gundi ne gundi baabasala ku mirimu ne basobodde opushinga? Lwaki batandise? Abamu balina companies zaabwe, abamu bakwata syndicate zaabwe be bagabirako kubali ate ababagoba. Muganda agamba nti agoba yakuwa amagezi, bagulawo amakubo mangi. Kweki ekikulemeseza olowooza tosobola oba nedda? Pulogulaamu eno tugenda okuyita inshallah taala tunnyonnyola ensonga ez'enjawulo, tuzuukuke tuzuukuse obwongo, tusobole okuba nga tuzibwa ebinnya n'ebiwonko n'empompogoma z'obwavu. Oleme kugwayo mu kinnya, oleme kugwayo mu kinnya ekijjudde mu ttimba oba zaani scorpion ziri omwo zikulinze kulya kukajambula, mpologoma ziri omwo. Tuzimba olutindo ng'osobola okuyitawo bulungi. You sell over it. Naawe kennyini weringa weeyagala, abaana bafune essanyu n'omukyala afune essanyu, naawe weeyagala otambule mu nsi ng'ogaziwa. Baleme kukonkona buli kaseera nga weekweka, oleme kubanga okaaba buli kaseera bigamba bingi ebikolebwa. Tujja kuba ne muganda waffe Omulangira Malik Fahadi Kayondo yatudde dda mu studio, saba babuuzeeko era balamuseeko. Alhaji mwenna bannaffe abali ku Salamu TV, nsanyuse nnyo omukisa guno nsooka okubalamusa n'ekiramuso ekyekitiibwa nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okutukuuma nga tuli balamu, ekyo kyengira kikulu nnyo. Emirundi egisinga tutera okubaamu n'okwemulugunya obanga mu ssente tezaatambudde bulungi naye eryazirina naye ng'obulamu bulwadde. Eryazirina nga tasobola kuzirya, eryazirina naye ng'alina gwe yalwaza amaze omwaka ku kitanda, eryazirina naye ng'okugulu baakuwanika kumaze emyezi 6. Okiwulidde? Kati freedom takola ki? Tagirina. N'olwekyo buli lw'obeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akusaasidde oli mulamu, ky'oba okulembeza nga kutunuulirayo ate abakuli wansi osobole okwebaza. Bw'omanya nti nkaaba omwami namuyombesezza kuleeta muwogo nti bina kutulya muwogo naye teri atamufuna ne muwogo. N'olwekyo twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga atusaasidde tuli balamu. Ekyo kyekitandikibwako. Ekyokubiri kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atusaasidde mu ggwanga lye tulimu mulimu kye twandiise ku stability, obutebenkevu, kubanga kisinziira buli omu bw'ayinza okulamula, naye Allah bw'aba abasaasidde nga tuli mu mbeera bw'oba owulirizaako ku bantu abali mu mawanga nga Palestine,
lwokeesa lwobala okitegedde Syria ebitundu nga bali mu Ukraine nakipugamba bubaddeko mu bitundu ng'obulizaako kuba mu bitundu ne Congo wano ewaffe ku muliraano kati stability eyo bw'ebaawo kiba nakyo kituwaamu essuubi tusobola okubaako kye tukola ne tufuna ekyokulya eyo nayo nsonga nkulu ensonga endala gy'oyinza okusinziirako kwe kubeera nti ate n'emu sayidi ey'obulamu Allah subhanahu wa ta'ala atusaasidde nga tetulinawo threat nnene mu bulamu ojjukira mu biseera bya covid owuliddeko mu mawanga gye bagamba nti wazzeewo kati bulwadde bwa mabaga n'owulira gye bagamba nti wazzeewo bad flu kireetawo akatabanguko kanene ne mubeera nga temusobola kutebenkera kukola mirimu gyammwe kati ffe bwe tuba tutunudde wano ogambye nti embeera y'ebyenfuna kyekizibu naye factors oba ensonga enkulu ze tuyinza okusinziirako tunoonye ebyenfuna bulungi zo Allah tusaasidde ezisinga tuzirina factors zetusinziirako ffe ffennyini okuba nga tutereeza financial ezikwetaagisa tugamba ebitwetaagisa okubaawo tusobole okukola tufune ebisinga obungi tubirina kikyolabawo kitayinaawo kakati bino ebisigadde nga opportunity nti eri luddawa awo weetaagisa okubeera kiba individual ku individual okutegeera opportunity bwaweeri n'ebino ebiri jeno batulowooza tubiri China biri Dubai biri Saudi Arabia era gye twagala okuwankawanka ogenda tukitegeera bulaaya era Sheima yambala mu program zino zetugenda okukola ku nsonga y'ebyenfuna njagala tusooke tukkaanye nti bo bannayuganda abasinga obungi bakozi era batetenkanya kyova olaba osanga abakyala mu kibuga omwo nga KCC ebayiribya naye KCC bwabulirayo wali ngajja ng'ateekawo akantu ke eba nanga obulega banayogatto bw'abaana afunemu kyafunamu agenda aliisa abaana be ekyo kiba kikulaga spirit ey'abantu abaagala okukola waliyo abatonotono abataagala kukola abalowooleza mu kunyapula obunyakuzi tujja batuukako abo inshallah tulage nabo ki ekibaleetera embeera eyo naye olw'okuba nti abasinga obungi beetaaga okukola kati kye tulina okusooka okutunuulira lwaki mu bye tukola tulemeddwa okufunamu ekitumala mu bye tukola tulemeddwa okufunamu ekitumala kubanga ekisinga okumenya bannayuganda kati ekisinga okutumenya butafuna kitumala awe wali obuzibu obunene nnyo olina omudaala gwo osiika ebyokulya abantu bagulaagulako ne bwogenda okubala ofiisi zaawo kakaaga tekakumazaako kitufuna kitono wali obuzibu okoze ennimiro osimbye otemye omusiri gwa lumonde naye ensawo zoggyemu si ezo ezibadde zisuubirwa twegamba kyetufuna tekitumala kutuukiriza biruubirirwa byaffe naye ng'okukola tukola okukola ko tukola ki tukola kubanga teriiyo mu kitundu kyansi kyonna bwe kyali kibadde nti abantu okufuna balina bonna kukola mulimu bwe guti sente ziri mu bintu mu kubeera nga sheehi Mayambala akola wano ku Salaamu TV ne bamusasula omusaala n'addayo n'asasulako meidi ku kaafunye n'aweerezaako mu kyalo awo mu kyalo maama n'agula ku sukaali bwe baguzeeko sukaali n'asasula mu pakasi yalimye mu nnimiro olwa ssente bwe zito bwe zitambula kitegeeza buli omu gyali gyaziteegera nze nnyinza okubeera gye ndi wange mu Teresat International ne nteegerayo ssente eziva wano mu Salaamu gwe bazisasudde n'ojja ewange ku Teresat n'ongulako biodigester ddagala n'ogamba nditwala mu septic tank oba mpitira train sente zompadde n'ensasulako omwetiso bwedda nkolera emirimu ze muwadde n'agenda n'agulako wali Rolex olaba sente bwe zitambula kitegeeza nti sente zino zo zibeera mu transition zitambula ziri mu transit all the time ziba zitambula naye buli omu abaako stage waateegera kati kye twebuuza ku stage yo wooteegera lwaki tosobola kufunirawo kikumala awe wali ensonga enkulu lwaki tosobola kufunirawo kimala kakati bwe tuba twebuuza lwaki bwe tuteegera tetusobola kufunirawo kimala tuddayo ne tugamba ne tutunuulira ebintu ebyenjawulo ebintu ebyenjawulo bye tutunuulira biki ebigobererwa bw'oba onoonya wa woogenda okuteegera bwe njogera stage bw'ogenda okuteegera mba ntegeeza woogenda okukolera nga tonnasalawo ki ky'ogenda kukola biki ebigobererwa by'olina okusinziirako
tuli n'omunene okugumbya enfuna ate musajja okutandika bu business obutonotono bangi basomeseza bangi Allah subhanahu wa ta'ala bayisa ku mikono gye ne babbululwa ne bava mu nsonga y'obwavu mu lumbe lw'obwavu ne bava mu mbeera nga buli omu ayinza okiyita mu kigezo ky'obwavu naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ayisiza ku mikono ku lulimi ku maanyi ku ntuuyo za mukadde waffe alhajj Malik Fadi Kanjo atambudde okuva mu ggwanga lino n'agenda mu nsi ez'enjawulo America, Canada na wano mwenyini mu Africa mu nsi ez'enjawulo ng'agenda mu conference ez'enjawulo agenda mu bintu eby'enjawulo bye batesitesi workshop ez'enjawulo oba ki okubanga ateekateeka abantu abo n'okubawa ekyetaagisa bo benyini okukkirizaamu ekyetaagisa maybe balina badde bakoze ki abadde alina waafe erinze kitwagadde salaamu nega nti ate Malik Fadi Kayondo abantu bano abakaaba embeera eno ke kaseera abeere nga ajjaabayo ku magezi maybe banaasobola okubaako omulimu gwe beekolera banaabaako embeera gye bakyukamu lwaki ku stage ez'enjawulo ogezezzaako buli omu alina waateegera buli omu alina waalina okujja ki naye ogezezzaako okoze naye lwaki bikyaganye despite the efforts z'otaddemu mu maanyi naye agattuwa amagezi essaawa zino biki byolina okugoberera nga tonnaba kuteekawo stage yo nga tonnaba kufuna wooteegera nga tonnaba kubaako kyokola biki byolina okuba nga ogoberera muganda wange tegeeza muganda wo munno nti mukugumbya enfuna okuva mu Terasat International mukadde waffe Alhaji Malik Fadi Kayondo yali ku Salaamu TV olwaleero lwakuna tujja kuba naye wano mpolampola atunyonyola ensonga ezo ebirikijalla wala gwawulidde era awulira funa kapeeni obaliko kyowandiika recordinga screenshotinga gondiyo gamba tereeza funa information ebeere nga ogisigaza gwe kennyini ne munno obeere nga ate ogimuwaako oba oliawo kinakuyamba nawosasanya irimu naawe gyafunamu obulungi inshallahu taala seeka naam kaakati byetulina okugoberera byetulina okugoberera kubanga emirundi egimu mingi ojja kusangayo abantu ng'omuntu ono ekimukuba mu byenfuna kusalawo kubi stage we yapaakinga si weewaali awawe stage eno gye yapaakinzeeko ya boda ate ye ng'abadde mu sayizi ya baasi okitegedde kaakati wano bwe tuba tugenda okusalawo biki omuntu by'onaakola by'onajja mu ssente kirungi nnyo okusooka okugoberera potential yo okusooka gwe mwennyini okukola self assessment weetegeera ogambe obusobozi bwange buli mu ki amaanyi gange gandirudda wa awo ensonga nkulu amaanyi go galirudda wa nja kuleetayo ku byokulabirako omuzadde omu emyaka giwerako emabega eyo yaleetako ku mwana ng'amaze P7 omwana ne tumuyigiriza kukola paper bags omwana ne bazikola ngaawo ne bazinyumirwa era omwana ne bwe yatandika okusoma senior 1 nga muholira abeera azikola nazifunamu akasente azitulamu sente kakati about 4 years ago omusajja oyo akomawo ajja ne mutabani we omukulu nangamba munange naleetako omwana wange wano yali wa P7 naye omwana akoze paper bags mpaka senior 4 nga buli holiday abeera azikola era ng'azitunda naki kati omwana wange ono yagraduatinga yakola accounting and finance ne tunoonyeza emirimu gibuze n'ensalawo muleete ajja ayiga okukola emisubbaawa okiwulidde waakiri abeere n'omulimu ogwo abeere ng'afunamu kasente ne mugamba nti muzeeyi kyoyogedde okireeserwa kuba nti olumirirwa omwana naye omwana asomye ebitabo n'amenyeka nabyo n'azuukukanga n'ekiri asoma bitabo bw'amala n'akola obusubbaawa ate obugenda okukolebwa n'ataamala P7 omwana ono okusoma kwe kuba tukusse ne mugamba njagala tukkirize nti omwana ono tannamaliriza kusoma tumwongeremu ssente ne mugamba kyogenda okukola nsaba omunoonyezeeyo wagenda okukola ng'akolera bwereere tasasulwa naye ng'ali mu profession eno ya accounting and finance oba ku ssomero ng'asobola okubeera omuyambi wa bbaasa oba kiki wasobola bw'atyo kaakati bw'anaaba bw'akola eyo nga gw'omuwa ne transport n'ez'okulya mu enrolling atandika okukola SCCA oba CPA muteekemu akasente nga levels zibeezi naye bw'anaamala level esooka ku level ey'okubiri ajja kuba afunye omulimu bwakola omulimu ogumusasuza bw'anaamala level ey'okubiri ogenda okutuuka ku level ey'okusatu ng'atandise n'okukyusa ng'eno bamuyita neeno bamuyita omuzadde n'abibayinga n'agenda ne batandika n'omwana ono n'amufunira wamuteeka bw'amufunira wamuteeka omwana n'akola level esooka n'akola level ey'okubiri ng'ali ku level ey'okubiri
ne bamuwa omulimu ku woteeri emu mu Kampala gye sijja bagamba. Bwe bamuwa omulimu omuzadde n'ajja n'okunneebazaako n'aŋŋamba omwana yafuna omulimu naye obuzibu we bujjidde waliwo abamuli obubi baagala kumupaaza kumutwala. Okitegedde? Ndudde okuddamu nakoma bawuliza nga baagala mupaaza okumujja ku top hotel mu Kampala, si buno bu guest houses wabula hotel wane nnene mu Kampala nga bamuwa omulimu. Okiwulidde? Ali mu accounting. Kaakati naye nga waliwo kampani endala yasabayo naye nga baamukkiriza baagala kukola ki? Kumutwala. Era ssente nga ziva mu mpitirivu. Kitegeeza ki? Olw'okuba nti olubereberye baali tebasoose kukola scrutiny kwetegereza omwana ono potential ye eri luddawa, baali bamuwaddeyo agende mu busubbaawa. Kiba kituwamu kyakuyiga ki? Bw'oba okola okwebuuza ku byenfuna buuza weebuuze ku bantu abali informed. Okitegedde? Ba ahli zikiri be basobola okukola ki? Buli kintu kirinamu ba ahli zikiri baakyo. Bw'ogamba nti bano be bano bano be bano. Kaakati omwana oyo yali asobola okuwisibwa n'agenda ategeera ku stage enkyamu etali ye. Stage eyo teyandisobodde kufunirangayo kimumala. Kubanga mu busubbaawo eno wali wajja musembya. Si ye profession ye n'ebitabo biba byamenyera bwereere. Oyo omu kankuwe ekyokubiri ekyokulabirako ekyokubiri mu mwaka before covid mwaka ndowooza lwali 2017 around waliwo omuzadde omu kyala n'omwami b'emukono eyo bajja ne mutabani waabwe yagamba omutabani ono tetumanyi kikyagenda kusoma after senior 6 tubadde tulowooza ku kino ne mubuuza naye gwe oyagala ki? Naŋŋamba mbadde njagala nze kusoma bya IT. Ne mugamba IT tolina woogenda kujja mulimu. Abasomye IT bangi nnyo. Bali mu Kampala muno basala busiddi. Ne mugamba naye njagala tukyuse. Njagala ogende waliwo naggulwawo Artfield. Yatugenda osome 3D animation. Ne bambuuza bwe buki ne mugamba bakola bupingu obwo katuni bolaba obunyumira abaana nakye ennaku zino olaba obulango bwa pingu. Firimu oziraba bazifulumya mu 3D ne TV bazifulumya dda. Smart TV eza 3D simanyi oba wano weeziri mu Uganda naye nga weeziri sifangayo nnyo ono kigoberera kuba sigiramuzangako wano naye nga already mu America zafuluma dda myaka oba emeka emabega several years ago about 5 or 7 years emabega zafuluma dda nga TV za 3D. Ne mugamba ne munnyonnyola kyonna kyonna kyo omwana n'akibayinga ne bagenda ku institute omwana ne bamweniroolinga biri expensive kubanga kugenda okulanga laptop yokka gye yeetaaga okukozesa yabukadde 7 laptop gyalina okukolerako zino ezaffe za kukola buntu bwaffe buno okolayo bu Microsoft Word bwa Excel bwani naye buziri ezikola ebiri serious laptop yokka eri mukadde 7 ne bateekamu ssente omwana na excelinga omwana n'akola ebintu omwana n'akola ku institution ne bamwagala omwana nga yaliidinga omwana n'akola recently just about 2 weeks ago bazzeeko abazaddeyo okwebazaako ne baŋŋamba omwana kati afuna emirimu egy'e Uganda n'egy'ebweru w'e Uganda naye nga giri ku laptop wali ne bwagamba nti nenda gikolera waka agikola. Omwana ali proud nnyo 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 mu kyalimu era ne ssente azikola ki? Azifuna. Why? Kituzaayo ku kye twagambye nga tonnasimbula genda kukola mulimu gwonna sooka otunulemu olabe kyensazeewo okusalawo kwensazeewo kwe kutuufu. Kati Sheima Yambala tobeera bubeezi desperate n'ogamba nti ssente zibuze nga bwe zibuze akasente kano kenfunyewo obukadde bwange 5 kankola akaduuka wano ku kyalo mbeere mu kaduuka kange. Gwe tukasobola naye bwe kaba kakola ssente mmeka okusalawo okwo kufu kubanga gwe olina riziki eno etambula ekusanga mu kkubo. Imamu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagamba riziki erimu emiteeko egi. Waliwo eno ekunoonya nga yiya kuwandiikibwa erina okukunoonya ekunoonya n'okusinga okufa bwe kunoonya. Eyo tebula n'agamba neebaayo endala nga yeeseeyo yawuseeyo eyo ogoba ngobe agikwata yagikola ki? Yagifuna. Kaakati gwe bw'onaagenda n'odda mu kaduuka ako n'okwamira olinza olinjagalayo butto w'ebibiri maama agambye empaya akagirita riziki eno ennene gy'obadde ogenda ogoba ogikoze eki? Eyo mba ngifiiriddwa. Era kye tuba tutegeera ne mu riziki mungu gye yatuteekako nga yo eri waajibu tulina okugifuna yo yennyini tunoonya ya survival si yakuzimba kalina
si ya kuzimba kalina, si ya kuvuga gundi Mercedes Benz Formatic, si ya kukola ki ya formatic oyongera ku nyongera eyo gobangobe yeri Imam Ali gye yagamba agigoba n'agikwata yakola ki yagifuna era gendo sigadde yakuwa kyakuli eyo ku survival obadde olyawo tomanyina kigenda mu maaso bina gyakuwa omusooli n'obulya n'obaawo nokyali wa Haji Malik Allahu Akbar nakuwa ekyemisana obadde tusuubire na busuubizi nizye nenkuwa omutwalo naye omutwalo ogwo ogulako ensawo ya sementi kati riziki ekola ebintu ebinene oyagala kukola kampani nga Next Media Group eyo riziki tebeera mweri gyoga nti eteekwa buteekwa okunoonya eyo banoonya nnoonye obeera mweri yawuma lugyakubanga emiggo naga mupe muzikiti situka kaakati eno ekunoonya yeyekusanga muziki olina gatya musiraamu ono alabika enjala emuluma genda wali oli akatono just kubeerawo bubeezi ya survival kubeera ng'oli mulamu okitegedde eyo yo riziki ejja kukola ki era oli agamba nti riziki yo teyinza riziki bagibba okujjako eyo yo yashuwa ddiiru yeeri garantiiri naye mwene endala ey'omuteeko guno eno edduka seeka bagambye nti waliwo eddwaliro bagenda kuzimba ddwaliro genda osabe kyopportunity bakole ki bakuwe ettendo basaplayinga esementi n'obeera bagamba aleete pakola ze tujja kuwa nze ningenda nga mmanyi dayirekita ne twogera ati ate mpe bali abalala nga ggwe wooli genda oleete siwesezza ekimaze babusu kikoze kikuvuddemu kigenze naye neya survival yo erina okugifuna era ne bw'oba obadde luddawa ne bw'oba mulwadde bw'oti ogenda kulya olinga akuleetedde amazzi noga bannaye mbadde njagala amazzi ng'oganywa ng'obeerawo eryendala omuteeko guli omulala yo bagikuba nebbusu bakukola ki bamukuba kaakati nga tonnaba kusalawo omulimu gw'ogenda kukola sooka omale okulaba kyeŋŋendamu kyekituufu bw'onaakola akaduukako ku kyalo kitegeeza ogenda kubeera mu mini prison olina okubeerawo okuva ku makya ku ssaawa emu mpaka ekiro ssaawa 3:30 oba 4 ng'oteeze kasitoma anajja agula akanzaali ak'ebimeka ak'ebibiri okitegeera kati tetugaanye ogwo mulimu naye wasalawo obubi n'osalawo ekigenda okukola ki gweyo si ennekya y'omulimu gye weetaaga era gy'osobola bw'onaatuula mu kaduuka awo ogenda kuba weesazeeko ensi yonna abantu bonna abaali bakumanyi abaali bakusanga abaali bakwebuuzaako abaali bakuyita shema yambala jangu wano tusome ku dduwa jangu munange jangu okusabireko yantwala ki byonna oba bikutuddewo okimanyi nti osobola okuba nga otambula butambuzi olina akuyimiriza mukubo she bade yagenda mu umura ate n'abeera serious era nde sente n'azireeta riziki kati gwe yennekya ya riziki yo bwe weetegeera n'omanya wa w'osobola okutaapingira gwe ne bw'oba otambula butambuzi byo ku luguudo kuno noga kantambuze ebigere ngende mu Kampala oli ayinza okuyimirira nga sheehi mutwala ddi abantu mu umura n'akuwa bizinensi okitegedde kati okusooka okwetegeera nsonga nkulu nnyo oba okusooka okupima obusobozi bwo eriyo omuntu ng'ogenda kumenyeka ng'ogenda kukola mudaala mu katale naye nga ggwe sente ezizo zaali ku lulimi kwogera bwogezi ng'oli tawandula bigambo naye oyogera ebigambo ne babisasulira tonnalabako ku bantu bafuuse prominent lwa lulimi Obama yayogiranga abantu ne bakaaba amaziga mu conference n'atuuka n'alya n'obwa president strength ye ng'eri ku lulimi kati singa yagendamu ebyo mu nsuubula sipeeya yali asimba nakyo tewandibadde n'amumanyi ababaka wano bazze we bali bahonorable Betty Nambooze twogera si twogera n'ayogera ebigambo n'ennyenje ne zikunkumuka abantu ne bakola ki ettutumu lyonna nijjira mu ki Ssemujjuŋŋanda yajja wona akuzimbira nnyumba omwagalako ki Haji Kyanjo wali omwagalako ki kaakati okwetegeera waliwo obwogezi bw'oku mikolo ng'ayogera bwogezi bigambo n'owulira ebigambo n'omanya nti omusajja ng'ayogera kati olulimi eriyo oli nga ggwe ensonga yo eri mu lulimi ng'amaanyi go we gali riziki yonna gy'oyagala lulimi oyogera bwogezi abantu ne bakufuwa ne sente Uhuru Profesa Nkuruma
amaanyi ge gali ku lulimi gali ku lulimi naye bamuyita mu conferences everywhere ate nga bazisasula ziri highly paid. va ku oyo tulina Mufti Menk, yes. ani yali amumanyi Allahu akbar, lulimi. Kati olaba nti ye yategeera amaanyi agadde bwe gakola ki. Kati kiba kirungi nnyo kyova olaba mu bazungu bawo n'enkola gye bandiise ng'eya talent search. Ne bamanya omwana ono ekitone kye kiki. Omwana ono ayagala nnyo ebyokufumbafumba bw'omutwala n'asoma catering ajja kubeera successful. Omwana ono asobola mupiira, omwana ono asobola kino. Kakati ffe wano obuzibu nti tukola kuva mu mbeera ya kunyigirizibwa ekizze kyekize. Malik Fad kayino nenvaano nenyera nengula boda sijagala naye embeera empaliriza nengenda mu eyo. Naye lwaki embeera empaliriza nengenda mu kyesagala? Kubanga tuyinawo missing link. Tetuyina bantu bamala basobola kwebuuzibwako. Mu masomero waliyo embeera enteekateeka ya career guidance. Naye obuzibu obulimu nti bo bennyini abasomesa ba career guidance bo bennyini siba kugamba tebakwatagana na kiriwo ku mulembe olwaliro kigenda mu maaso. Bagoberera bugoberezi kiri mu textbook ne bannyonnyola ekyo naye nga tebalina exposure emala. Kati kitwetaagisaamu step esooka bwe tuba twandibadde twagala okuseeseetuka mu mbeera eno. Omanyi ate n'okuseeseetuka kuno okw'ebyenfuna bannange tuleme okulowooza obulowooza nti tujja kikola bukozi lumu jumula. Efforts zeetaaga ku levels ez'enjawulo. One, mu cultural institutions. Okitegeera? Culture mu mawanga gammwe abwakabaka bw'e Bunyoro, obwakabaka bw'e Tooro, obwakabaka bw'e Busoga nga bakola effort eyaabwe. Ffe ng'abasoga ewaffe tuyina strength mu ki? Tukiteekeko amaanyi. Ffe tuli mu kasooli tulina mu kino bannange ki niteeka amaanyi. Mu nzikiriza ne tukola effort. Kati bwe tuba tuzze mu nzikiriza okukola effort ewaffe eno mu busiraamu yawadde wakyali obulwadde. Okitegedde? Actually mu busiraamu obukulembeze weebuli mu Uganda, ngamba mu Uganda, naye abakulembeze tebamanyi kyakukola. Weebali naye tebamanyi kyakukola. Ekyo nina okubeera straight forward. Kankuwa ekyokulabirako. Kati wano waagenda ne wajjawo katugeze example nyangu ekyamafuta mu Uganda. Ne bagamba nti Uganda efunye amafuta. Mu OIC tuyinamu ensi 20 mwezi nga zonna zirina amafuta era zakola dda infrastructure zirina ne institutions naye waaliwo baddewo enteekateeka yonna nti obukulembeze bw'obusiraamu bwenjogera obukulembeze nze mbajje no oba kibuli oba supreme oba mu basalafu wali owuliddeyo agamba nti tusabe tomu Algeria eno batuweeyo ku basarizi tutwaleyo ku baana bagende basome amafuta badde wano bakola emirimu. Ye nga individual asobola okuba nakyo era nekikoma awo kubanga ekyo kiba ku institutional level. Okitegedde? Twali tukikoze ne gandi bannange Saudi Arabia mutuwadde scholarships okuva mu myaka gya dinadi okuva obusiraamu lwe bajja mu Uganda wano naye kaakati mutuweeyoko ne kubanga tugende tufune ba engineer b'amafuta petroleum engineering. N'abasomerako Saudi Arabia nabo singa nanga sibazukulu ba Mbogo. Kaakati abo baali mu arrangement si abusiraamu kati nze mbadde ndi eno waffe mu bawadi. Eyo baali mu arrangement ya gavumenti yo nga yo. Naffe twali tusobola okukola ekyaffe. Anti gavumenti yombe yatwala. Kuba ninako beinteractinzeeko nabo abasomerako mawanga ag'enjawulo mu Algeria luddawa ne batwala ne France ne batwala abalimi ba petroleum. Naye nga baali mu nteekateeka ya gavumenti era ffe tetuliimu mu abo be baakola ki be baatwala situkola ki. Kakati ekyali kikolebwa ffe kwe kutuula engaba naye tetuyinaayo ku baana mutuula butuuzi muga nti hajirule Gombe tweyo ku baana abayise obulungi bwe bati twagala basendeka gye. Haji Matovu tunoonyezeyo abaana bwe bati abadde abasobola okugenda mu koosi zino nga balekomendinga baana nga mugamba mu Algeria twasindiseyo 10, Libya twasindiseyo bwe bati, Sudan tusindiseyo bwe bati, mu Kuwait tusindiseyo bwe bati. Kubanga obuzibu bwe tulina nti tuleme kulowooza nti be tutwala bokka mu mawanga gali balina kugenda nga bagenze kusoma ddiini yokka. Eddiini baagisoma mpaka ku thanawi eyo ebamala
kati bagende basome ebinaabateeka mu positions ezinayamba umma. Muganda wange gwe wenakulaba ali mu studio imulangira Malik Fadi Kayondo kuva mu Terasat International. Sali ku SB Plaza wali. Platinum House ekyengulwa Olitex Park enkadde ku second floor. Nyinyi obulungi inshallah taala. Ali mu kibuga awo waggulu we park enkadde mashallah ku Platinum. Wasinzira n'abanga abaako obwongo bw'abantu obugaziya buli omu ayagala okubaako kyabuuza n'omusisinka naawo. Olwaira ali mu studio za Salam TV mashallah tujja kuba naye ku Lwokuna buli Lwakuna biidhini jalla wala. Atugambye nti oyinza okuba oli wamala okusoma kwaggwa n'otambula kubanga wasoma white collar jobs onoonya mulimu okola otya n'otambula naye nga tunega olubege taata n'akuyambako naye oyinza okuba oli aweevumu okusoma okutunuza mu nnyindo bigamba tokyabitegeera abala bw'okolera pinat oluusi oyinza okusiŋŋaana nga ne digiri yo oba okusiŋŋaana oyimiridde ku pampu y'amafuta emitwalo 7,8,10 okusiŋŋaana ky'oliko nga si ky'olina okuba. Tufadde example z'abantu ab'enjawulo abajja okumwebuuzaako oli anoonyeza mwana we akafuna omulimu gw'omu mutwe naye ate amaze emyaka 23 ng'asoma ne digiri agirina mu accounting and finance. Niki kyabulako abulako just housing ka digiri eyo abulako kazigo ka digiri eyo ate nga gwe yeebuuzizaako mukugu era ebyo abitegeera. Okumuwa directions kyekyangu ennyo amagezi ge yamuwa alhamdulillah onaagenda nagakwata bulungi just kwongerako professional course SCCA just yongerako ofuuke an auditor ofuuke somebody ali professional buli omu gye najja kubanga akayanira oba okyagimaliza wooti level ez'ennya level emu yakubiri nga wafunyedde omulimu ku level eyokubiri omulimu era bw'otagufunira awo oba oliko bubeezi kikyamu. Muganda waffe amagezi geego oyinza okuba naawe oli awo nga wasoma ebyo naye nga obuliddwa entandikwa tomanyi kyogenda kukola magezi agakuwadde. Shema Yambala waliwo ennaku zino obukodyo obwazzeemu abantu balina okutegeera mu by'emirimu. Omwana agenda n'aba for instance nga yasoma nursing n'agimaliriza tebagaba obusente butono ndabuga butono ddala obusente butono bwe babawa bwayongeddemu mukondo bwayongeddeyongeddemu okazi ba science baagizeemu naye waliwo abantu kwegamba ensonga lwaki nkubiriza nnyo ekyo okwebuuzangako ku bantu abakugu. Omuntu asoma nursing n'agamba mbadde nfuna obusente butono n'addayo n'akola n'agenda n'akyusa ekibalo n'atambuliranga mu accounting and finance n'akola SCCA oba CPA n'afuna obukugu olwafuuse accountant. Mu malwaliro bayinayo shortage ey'abantu abasobola okukola nga ba accounting officers ng'ate bategeera olulimi lw'eddagala. Okitegedde? Mu ddwaliro bafunye accounting officer naye olulimi lw'eddagala talutegeera era bituna nobitunagamba nebimutabula. Okitegedde? Naye gwe yasooka n'osoma noga nti ono kaakati yagenze n'akola nansingi ye n'agimaliza n'abya n'akola CPA bakuwa omulimu bakwagalana nnyo era bakusasula kiralu. Lwaki? Kubanga olulimi lwe bawandiika olutegeera era bw'olaba amadagala osobola okugakyuza naga nti nedda bano baalitabudde lino ligwa mu katedro eno lino ligwa mu katedro eno byokola obitegeera toli wakunyonnyola. Weebuuze ku muntu omutuufu. Weetaaga kwebuuza ku muntu omutuufu. Kati siteepu esooka mu byokukola mu byenkulaakulana okusalawo okwo okwokola kubanga wookolera ensobi oba wookatuukira n'okwata miliyoni 4,800 n'ogula pikipiki. Pikipiki eyo n'ogitwala ku kkubo okeera ssaawa emu nnyuka nnyo ez'ekiro osiiba musana ng'ogwa ennaku zino ogula bwe tukalakata enfuufu n'ekukuba nkuba etonnye ne bufuuka obuzibu. Okitegedde? Nonnyuka ng'okozeyo emitwalo 3 oba emeka n'osanga omulala ye nga yakwata emitwalo 5 n'akwatako emitwalo 3 n'agula akuuma akakola bucyakola yitas buno obuti obukuma sigiri bwe bakola mu mpumbu y'embaawo ne wax ne paraffin wax n'agula akuuma ka mitwalo aga n'akateeka wali ka mitwalo 3 n'akwatako emitwalo 10 n'ayiga okukola emirimu egyo n'akwata emitwalo 10 gisigadde n'agulamu matiriyo n'agenda akola n'agamba nti anze olunaku obuntu bwe nkola nfissaako 4 naye ng'akoledde waka
mukisiikirize bwakola buli market demand driven oba bukola n'abuwa abaana ne babuyimba ye neyeddira otanaalaaza naye ng'afisa ng'akozesa emitwalo ameka gw'ofisa 3 ng'osiibyeyo okuva ku makya n'ozibya obudde osiibye mu musana oba mu nkuba oba mu nfuufu okitegedde obulamu bukosebwa naye ng'ovudde ku ky'obulamu okukosebwa weesaziiko ensi tosobola kukola networking n'abantu bagenda kuyamba kutwala ku level ndala kati ekyo elementi eyo togijjangamu seeka bw'oba olonda ky'ogenda okukola kyonna laba nti tekikutula ku nsi abakozi abalina emirimu gye mukola kye muba musooka okumanya nti ekisinga okubeera ekikuwa ennyo kwe ku buildinga bridges nga seeka bwe yabagambye program bagiyita olutindo you have to build bridges ezo bw'oba okitegedde bwe bazizimba kitegeeza ki bw'ogenda awantu wonna okukolerawo omulimu tekitegeeza nti awo ogenze ogenda okufunira ssente zinaatuukiriza ebirooto byo byonna awo esobola okubeera nga point w'ogenda okusinkana omuntu anaakutuusa ku birooto byo byonna kati seeka mayambala oyinza okubeera wano ku Salaamu TV n'olwa nti mmaze ku Salaamu TV emyaka 10 kati ngenda kwezala 15 nga tofunyeewo ssente zituukiriza dream zo naye ate n'osisinkanira wano muntu ng'eno yali ntabiro yakusisinkanirawo oyo anaakutuusa ku bitooto byo kati bwe tuzimbira entindo ne tubeera ng'olina okubeera nti okakasa nti buli w'olinnyako ekigere ovaawo nga tewaliiwo bakaaba nga tewaliiwo bakwekuba nga tewaliiwo bakuwanda lulusu ekyo bangi kyekibalemye seeka bw'obeera wano ku Salaamu n'obeerawo emyaka gye waakabeerawo n'ovaawo n'osiibula oba osiibudde oba tosiibudde n'ogenda naye n'oba nga tosobola kudda ku kyama wadde okutuulawo manya waliwo ekizibu awantu we wakolerako wamanyiganirawo n'abantu bangi kati bw'ovaawo mu mbeera eyo n'onawo nga tosobola kuddamu kulinnyawo oba loosi gy'okoze ennene oba weesibye bwavu obwavu tosobola kukola buvaamu ng'oli bw'omu we need someone akwata ku mukono sometimes it can be a mentor omuntu agenda nga ye olugendo yalutambulako akwata ku mukono naawe n'aggamba nti tutambule naye weetegeke wetulaga waliyo ekinnya weetegeke maaso waliwo ekkoona weetegeke okitegeera yatambulako ku lugendo yalukola ki alutegeera weetaagako abantu abakwasizaako you need people who can refer to you seeka mayambala ndi wano nina muganda wange ali mu Amerika ampeereza katugeze ampeereza konteyina y'engoye nga nze sizitegeera ninga soga seeka mayambala ono yali mu byengoye binabitegeera seeka mayambala nja kukwasa muganda wange oyo alina konteyina ye ey'engoye ajaliramu ssente bwe ziti otunda omuweereze ssente eriyo abagaggawadde mu ngeri bwetyo nga tetaddeemu zize wabula olw'obwesimbu bwe yazimba abantu basobola okumwesiga ne bamukwasa ebyabwe mu Busiraamu mmwe mutusomesa nti omuntu buli lw'obeera n'amazima obeera n'omugabo kyenkana mu maali y'abantu bonna tubayina bemanyiiko ng'alina edduuka we liri ddungi naye ng'abantu bamuyombera n'omuyombera okumuwa ebintu ye mukwano gwange awo Sharifa nali musanzeeko ng'atwalina nebbe temumpa bintu oli namugamba gwe nze gambe nze bibyo mbireese gwe onaamanya nze gw'onansasulira onansasula oli n'abitikka abantu kifuba ne babireeta ne babimusuulirawo si mu bubi naye bamumanyi ono yajja kusasula naye gwe ne bwe weewola airtime wa 5 ku ssimu ozisasula lutalo oyiriba buyiribi singa abe amasimu abo baali baswaza wandira byolukalala noga ono naye olukumira abantu oli kyovola bagamba toziteeka ku eno layini bammanja toziteeka ko bajja zisala n'abandi layini nga 8 ali nezo ziwagira ku simu twegera kuzisasula kakati olowooza nti onaava mu bwavu tosobola so okusalawo kuno kwokola olubereberye make sure kobenga weekakasa otya emirundi egisinga abatubuulira bizinensi ze tuba tukola batubuulirako sayidi emu tebakubuulira buzibu buliyo era oyatenagamba kajubya koze ssente mu nkoko oli omwana bwalyagira buzi takubuulira buzibu buliyo kati ebyo mubiveeko olumu mwebuuza ku bantu bakyamu oyinza okuba nga gwe omukisa gwe gwandibadde mu nkoko naye ne weebuuza ku muntu mukyamu oli ku boda yammwe mugenda munyumya olina ogamba teyakulundako ezizi olina gamba enkoko tojja zisobola enkoko zirya olina zifuula ezitya nga tezirya okiwudde zakufiirira olina issues zo
mukwano gwange Haji Semambo omumanyi w'erubugumu eyo ku masigiri y'erubugumu yatuuka nga yagala kulunda nkoko haddira obuyumba bwawa bujjamu abapangisa ateekemu enkoko ng'ateekamu ayiga the hard way. Obukoko ku makyasanga bwafiiridde mu nsonda yeebuuza n'eki ne bamwana nedda mu nsonda wali empewo bwe bufuwa bwekuŋŋaanya bubugume ne bwerinnyirawo ne bufa teekawo ebitafaali tebujja kuddamu kufa bwe yabiteekawo tebwaddamu kufa n'aba ng'ayize naye oluvannyuma lwa kufiirizibwa omuzungu kyayita learning the hard way. Kakati kitwetaagisa tubeere nga one bw'oba olinawo ka capital k'olina katwale nti ako kasiwa okaddamu kafuna si kyangu eyo nsonga nkulu. Ensonga ey'okubiri ku capital yo yennyini capital anaakola business ateekwa okubeera 100% pure not 99. Business era mulwebuuza nnyo lwaki abantu batandika business mu mwaka gumu ng'efa business ekintu kyonna okubeerawo kitambule kisakisidinge kizimbira ku kye bayita omukisa. Okitegedde? Omukisa gwe guleetera munno Allah gwateekawo n'osanga omuntu nga kaduuka ke abantu abangaaga b'ebyobwereere bakulumuka ne baggwayo nga balinda ngawala gye bitali. Allah amuwadde ki? Omukisa. Omukisa ogwo gwe guleetera okubeera ng'omuntu ne baga nti bana ebiwedde oba nga noonyezaayo teriyo byasigalira omwo naye nga nawala babitunda. Kaakati omukisa ogwo kitonde Allah kyawa omuntu n'atandika okukirwaza oba okukinafuya. Kati waliwo embeera ez'enjawulo ezireetera omukisa guno okulwala. Omukisa guno gutwale nga entity eyimiriddeawo ekitonde ekiryawo ekiyimiriddeawo naye nga kiriko threats empitivu ennyo ezaagala okukikuba. Kakati threat esooka okujja ebeera mu ssente nga ziri mu haramu. Sente zo zivaawa? Ssente ate ennaku zino abasiraamu tebakyakifaako. Njogera ku basiraamu kubanga be baliko akakwakkulizo ku ssente ezo. Naye it doesn't matter oba oli wanzikiriza ki oba tokkiriza nakkiriza naye Katonda gy'ali. Kati nakyo system ya Katonda yagikola nga ye eri universal. Bw'ogitereeramu otambula bulungi. Kyova olaba ng'ojja kusanga bamu balowooza nti ebintu ebimu just exclusively by'abasiraamu. Bw'oba oyagala okubeera successful waliwo factors mukaaga. Factors mukaaga ezo omuntu yenna azifuna oba musiraamu oba si musiraamu. Kasita oba ng'ogoberedde amateeka. Number one, knowing God. Okutegeera Katonda nti gy'ali. Ekyokubiri, contentment. Kati ne bw'oba ne ssente ezifaanana kitya it doesn't matter. You can't buy contentment. N'ekyokusatu kiddirira self satisfaction. Ebyo ebibiri contentment ne self satisfaction tosobola kubigula. Katonda abiwa muntu naye waliwo cause ebiweesa omuntu abeere nabyo. Sente z'okozesa wazifuna otya? Sente z'okozesa ozitambuza otya? Kasita sente z'okozesa zibanga mulimu kabeere Simooni emu nga Simooni eyo eriko amaziga oba omusaayi. Kino ekitonde kye twagambye kye bayita omukisa oba okibyemu ebituli oba okitema entegetege eno saa yonna kiba ku ttaka. Oba bamulekwa oba bantu ba bulijjo okiwulidde. Kakati ogenda n'otandika bulungi emirundi egimu bw'otandika obulungi omulimu ne gutandika okutambula kintu kitambula no sente zibadde za halaali watunda katakako sente temulimu nzibe. Kakati sente zino ne zireeta obuzibu bw'oba obadde otambula bulungi n'otandika okubba mu bipimo. Equivalent ya sente ezo zobbye ku bipimo value eyo eba eyingidde mu sente ezo ng'etambulira mu sente zona. Kyonna twagambye mukisa. Kyova olaba ekyafaayo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga omuvubuka yamujjira n'amutegeeza nti ya Rasulallah embeera enkuba obwavu bundi bubi. Naye singa nfunayo akakapito nsobola okugenda ne mbaako nekyankola. Nabbi n'amufunirayo kasente oba mu baitil maali Allah alam n'amufunirayo kasente. N'agenda n'akola sente ne ziwera. Kati ekiseera kituuka Nabbi sallallahu alaihi wasallam amanyi sijja kukootinga hadithi kubanga ebyo byammwe bw'amaseeka nze mbanyumiza kinnategeera. Kakati ekiseera kituuka Nabbi atumya tiwayi tulina obwetaavu wano okukola ku nsonga zaabwe mugende mugambe kwoli takyalabika n'olwo namuswala eno mu jamaa takyalabikayo ali bize musajja atikula bintu maali ejja karavaani ziva gye zivudde ziva eshami ziva luddawa ali bize yali alunda ayi n'ensono mpitirivu ate bagenda ne bamutegeeza
nagamba ya rabbi namunsanze bubi okitegedde ono ye yamuwa kapita yakola ki bwe kikolebwako enfunda nga ziizo omusajja yetayaga kuvaako kasente nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atumya n'agamba nti mugende mumuŋŋambire essente zange bweziti ze namuwa zaali dirhamus oba meka sizijjukira ne mugende mugambe azimpe bwe byakoma kasita yajjayo dirhamu zino ze yamuwa ezalimu omukisa omukisa mwe gwali muzino muvuka ebintu bitandika kukola kusinga kati kitegeeza ki nti waliwo ebintu ebisobola okuleeta omukisa mu mirimu oba okugujjamu bw'otandika okubba abantu omukisa gutandika okukendeera bw'okozesa ssente nga mulimu ezitali zo erina abantu bangi nnyo bagenda ne beebuuza kati abantu bangi beebuuza lwaki byenkola byonna bifa bife ebintu byebatusomesa abawali mu mizikiti lwakuba nti olumu tulema okutunulira ebintu ebikulu ne tubaako ebimu bye tukwata bukwasi ne twesiba ku ebyo seeka n'abeera ku ekyo naye nga waliwo n'ensonga nga nkulu ebbanga ly'omala ng'eriyo omuntu yenna akaaba amaziga ku lulwo okitegedde oba omuntu yenna eyali ayiye ku musaayi nga guyiise ku lulwo nga gw'ensonga toyina bw'ogenda kufunira mirembe ne bw'oba oyagala otya kati emirimu gyo bw'oba olaba gibadde gitagala okola ebintu bitagala kola bino wammanga tuulako ng'omuntu omukulu ofumintirize amakubo go mozzoyita ani gwe nakolaganako naye naye nga twayawukana nze mulyaza amaanyiza twalayo ebibye obimuddeze oba wejjeemu pride ogende omwetondere omugambe muganda wange manyi waliwo ebitagenda bulungi naye nadde nkifumintirizamu nendaba nga nze nali ku ludda olukyamu nkusaba onsonyiwe oba esente zino zinagenda nazo ez'ensuusuuba ezitali zange nsaba onzikiriza ompeemu ekiseera nkole mpolampola nja kuzireeta okitegedde ekyo kasita okikola okusiba kwona okubadde kusibya ensonga zo kugenda kuta okitegedde abantu bangi temudda okwebuuza lwaki byenkola biganye sooka nga okola reflection yonna gy'oyise n'abantu b'odiirinze nabo beera eri abaasigala bakaaba sooka otwala ebyabwe ekyo kyekyebweru waliwo ku kyomunda abasajja tulina abasajja bangi ojja okusanga yazaala omwana egindi yazaala egindi ebbanga ly'omala nga waliwo abaana bonna b'otakonekitinga nabo nga wabaleka eyo balina okubaako obuyambi bwe bakufunako ne batakufunako byokola tebigenda kutambula era maama waabwe okubeera obeeza eyo naga nti omusajja yandekera abaana mbonaabona mwana alinga atalina kitaawe period eno byokola birina okukola ki birina okuzinyama kati ensonga y'omunda nayo eterezebwe newaddewo ensonga nga yawaka wennyini bwe musituka omanyi omuntu tabeera mwereere nga bw'olaba nti just oli bubezaawo kibokisi kyereere katonda yatukola n'atukola mu mbeera eri physical ne mu mbeera eziri spiritual era nga spiritually tubeera interconnected n'abantu baffe bonna aba families kati buli lw'osituka n'ogenda n'okola abantu ba famire yo bano bonna kimanye nti spiritual oba otambudde nabo nga bakuyambako mu kukola bw'omala okuyuulayo kyoyodde n'okitwala n'okiteeka walala bano n'otabafaako ku nsonga zaabwe riziki eyaabwe allah agiyisiriza ku ggwe bw'adde agiyisiriza tayimu esobola okutuuka yo n'agibulookinga naga nti yaabwe kangibaterekere n'agibayisiza walala ekyo nekyongera okukola ki okunafuya n'olwekyo buli lwofuna make sure nti osooka okusanyusa abantu bawakaawo make sure nti bo bakakasizza nti kyofunye bafunyeeko omugabo gwabwe okitegedde n'olwekyo twetegereze bino wammanga 1 ng'akadde bwe kaweddeyo 1 topapa okukola okusalawo okukyamu ekyo kimu ekyokubiri ku kyonna kyoba osazeewo kyogenda okukola make sure nti sente zonna zokozesa 100% pure sente ezitali pure ne bonabo ziweereddemu baana ogenda kuba obakotogedde bagenda kumaliriza okusoma gye baana abasoma n'abeera nga bataasoma gwe walumya abaabalala n'obakotogera ne batasoma gwe abawo n'obasasulira baraka tayinza kubaamu ekyokusatu kwe kulowooza ku nsaasaanya gye tusaasaanyaamu bwe tunaaba tetusoose kuzzaayo byabandi tetugenda kuba na mirembe mu mirimu gye tukola
bwe tunaba tetusoose kubitwalayo tetunaba naye ng'omulamwa gw'olunaku kwe tubadde sooka okole okwebuuza okutuufu owabulwa oluwabulwa olutuufu osalewo ky'ogenda okukola ng'okimanyi nti kino kye ŋŋenda okukola kyekyo ekijja okuntuusa gye njagala kijja tuwonya okutagala mu mirimu leero okola kino era osuubula nkejje luli ogenze mu mukene luli oli mu matooke luli oli mu butungulu kijja kuwonya sooka omala okukola okusalawo okutuufu capital w'engeri yonna z'olina ne bw'oba mitwalo 10 gisobola okubeera nga gyegyo egijja okumala ogende wali oteme effene n'ekikajjo kya goowa okole ssente oziveemu odde mu curiosity okole ssente bagambe nti wateekawo edduuka lya wholesale naye nga watandika emitwalo emeka emitwalo 10 jazakallahu khair oye muganda waffe alhaji maliki fadi kayondo omulangira nozo muwulidde nsuubira ku message gy'owulidde olwaleero mu ntandikwa katukoze ekiggula luggi okiwulidde entandikwa y'olwaleero programu zaffe zijja ttambula bwe zityo ogenda kukyusa otya naye bwe tukomye ensimbi ozijja luddawa awaffe zirimu amaziga zirimu ebizibu by'abantu zirimu omusaayi gw'abantu olina gwokosa ye n'ensaasaanya yaazo naye eri etya kuliko abantu allah baakuwa ensimbi ezo ng'olina obbaliisa olina obbalabiira naye ggwe allah waakuwadde twegadde kujjamu nsonga ezo nitandika okutta omukisa gwogwo olina okugubeezaawo nga gwoguliikiriza n'ebigimusa ng'okola ebyo ebyetaagisizza tujja ttandikiraawo twogere ku nsimbi ez'enjawulo zetufuna lwe bajja kuyingiraawo ez'omusayi zijja kuyingirawo n'ebisigadde inshaallahu taala ku lwokuna olujja biidhinihi jalla waala tegeeza munno nti essaawa twebbulule tuve mu bwavu essaawa tukyuse perception yaffe entegera yaffe essaawa twebuuze ku bantu abatuufu essaawa tusobole okukola ebintu nga bitambula nga naffe tuva wano tudda wano biidhinihi jalla waala tusengana olwokuna olujja inshaallahu taala mu budde bwe musa busatu omukadde waffe alhaji malik fadi kayondo okuva ali mu teresat international. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Eno ye Salam TV. Assalamu alaikum. Kurani egamba obugagga kirungi naye okukola ebirungi kisingako. Mukaweefube okufuna obugagga oyinza otya okusigala ng'oli mutukuvu? Waliwo engeri emu yokka gy'oyinza okufunamu byonna. Nkwanjulira Trust Halal Personal and Business Accounts okuva mu Finance Trust Bank. Akawunti egoberera ennono z'obusiraamu. Kati ne Trust Halal osobola okutereka sente zo ku akawunti egoberera sharia. Finance Trust Bank, putting women first. Buli kiseera tuwankawanka nnyo okwezza obujja naye tutya nga tukola wumula mu biseera byonna Allah waakulondera obeera omu ku abo bagendayo. Omukisa guno Tawakal Travel beeyamu kukozesa emikolo gyonna mu bujjuvu bwagyo e Madina ko ne ku nnyumba ya Allah e Makka. N'olwekyo beeyune kati weeteekereteekere wumula y'ekisiibo Ramadhan package. Abasiibiddeko mu nsi entukuvu be batenda obusufu obuliyo naawe jangu olozeeko olwaleero ate bw'onaaba ne Tawakal Travel kijja kuyitirira anti bakugu baagaliza ate nga baagala nnyo kye bakola. Tawakal Travel Ramadhan package beeyune kati akaninyisa tekakuleka ebweru. Ennyonyi 5 star ojja kutambula bulungi osule bulungi olye bulungi ate n'eryo tambuzibwe nga mukungu era ojja kuvaayo nga ddala omatidde nti Tawakal Travel bino babitegeera. Jangu olwaleero basangibwa wansi wa paaka enkadde b'emikiwanuka street ku Magoba Arcade omwaliro ogwokubiri awo ku muzikiti wennyini oba bakubire ku ssimu zino okumanya ebisingawo. Tawakal Travel be baana bammwe. Laka wal mulk la sharika lak. Ebiseera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukalubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka siripusi. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyezi *5*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero?
MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. This Ramadan, spend time with Salam TV. Join us for our daily Ramadan tips, reminders, Quran recitations, and health advice featuring special guests. Sibulukuka Iftar segment at 6:45 p.m. taking you up and about in major mosques. Be inspired by the lifestyle away prayers followed by live charity appeal, giving you the opportunity to get rewards with Salam charity partners. Salam TV offers you a platform to connect with your Muslim clientele through special TV campaigns, special Ramadan activations, CSR outreaches, and iftar dinners. Make the most of your Ramadan with Salam TV. To be part of us, call on omumanyi wa Salamu TV wa 2023 sebintu ono asimbukidde mu giya w'omwaka guno full package baba jangu wangule buli kintu ekiri muno twetolodde Uganda yonna mutwegu gwe kukweyimirira kibuuzo ku kibuuzo ng'owangula bintu jangu olwaleero weewandiise ku Media Plaza oluguudo Kira Road okuliraana essundiro ly'amafuta erya City Oil weewandiise n'omutwalo gumu gwokka ng'owangula bintu ttaka pikipiki kw'ossa hijja ofuuke haja oba hajati ono mumanyi wa 2023 sebintu ddala awagiddwa Tawakal Travel bano batwala balamazi kukola hijja ne wumula ne Samuzi abakolera obumpwankimpwanki. Eno ye Salam TV. Wano mu program Zimba tukusomesa ebikozesebwa mu kuzimba. Bwe tuba tutunuulira ebikozesebwa mu kuzimba olina kukozesa ebyo byokka ebintu ebiyisibwa National Bureau of Standards. Ne tukuleetera abakugu ab'enjawulo abagenda ate okukulungamya wamu n'okuteekateeka mu nzimba eriko ate era mu nzimba ey'omulembe. Mpozi bwe twogera ku bakugu b'ebyokuzimba tutegeeza ki? Tutegeeza abantu nga architect, tutegeeza engineer, muli civil engineer, electrical engineer, mechanical engineer, abakugu ab'enjawulo. Ebika by'okuzimba oyinza okuba obadde tubimanyi naye birindirire mu programu eno. Mu Uganda tulinamu ebika by'ebizimbe ndowooza 3 byokka. Tulina ebizimbe ebiri ku ttaka nga si bya kalina tebyambuka. Tubeera n'ebizimbe ebiri ku ttaka naye ng'ate bikkako wansi bye tuyita basement oba go down. Ate n'ekika ekyokusatu by'ebizimbe ebyambuka waggulu mpozi bye tuyita ebya kalina. Ebizibu bingi abantu bibafuna mu kuzimba naye tukuleetedde abakugu abagenda okuba nga ate batusomesa batulungamya ku nsonga zonna ezikwatagana ku kuzimba. Ebizibu ebisangibwa mu kuzimba mpozi ekisookera ddala muntu kubeera nti tafunye bakugu batuufu bakwebuuzaako. Wano mu program Zimba tukusomesa ebikozesebwa mu kuzimba, amateeka g'okuzimba, enzimba ey'omulembe ate era n'ebika by'okuzimba ne tubikuleetera n'obiraba bulungi. ne bw'otetenkanya nga tolina ddoboozi obuukayo bukumbu nkuyege ku ggi omuyiiya yenna atalina ddoboozi ne byayiiya bifa ttogge buli musuubuzi yenna ayagala byasuubudde bitambule buno bwe bweyamo bwa Salamu TV obw'okuba awamu naawe kwe kukwatagana n'ekitongole kya Kasiita ne tuleeta eddoboozi ly'omusuubuzi awamu weerwaneko weeyogereko ojja kuba muwanguzi mu busuubuzi bwo. Lino ly'eddoboozi ly'omusuubuzi mwogere ku bibanyiga ng'abasuubuzi nga muli mu ddoboozi limu bizibu ki bye mwaŋŋanga ye bizibu ki mwe muyise abaffe mutubidde mu bizibu ky'essaawa eno ng'abasuubuzi. Omusuubuzi wa Uganda yeeyagala byakola bitambula nga tanyigirizibwa wabadde wabulawo eddoboozi eribagatta ng'abasuubuzi ba Uganda. Liirino eddoboozi ly'omusuubuzi ensonga zonna tujja zimulungula n'abakugu bakafulu era abamanyi eby'obusuubuzi abalumirirwa ate nga baagaliza. Eddoboozi ly'omusuubuzi buli wa mukaaga wano ku Salamu TV olutimbero olw'emirembe. Eno ye Salam TV. A mother sends her son off in the military. He's been shipped somewhere. He's going to come back in a few months. She says, when my son comes back, I'm going to make his favorite cake. Or does she say, if my son comes back, I'll make his favorite cake?
She's definitely not going to say if. You don't say if when you have that much love and that much hope. She's actually not willing to accept the possibility that he might be killed. She will always say what? When. Her intense love keeps her from saying what word? Listen to the words. إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. When my slaves ask you about me. They haven't even asked yet. But Allah, in His intense love for all of His slaves, refuses to give up on them or even entertain the possibility that they won't be asking. There are people who haven't asked about Allah for a long time. And even on those, so long as they have breath in their lungs, Allah has not given hope upon them. It's فَإِنِّي قَرِيب. I am definitely near. Without a doubt, I am close. There's another thing here. There's always another thing. The Prophet ﷺ is asked, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. When my slaves ask you. He didn't just say, when they ask. When they ask, you. And who's that you referring to primarily? Rasulullah ﷺ, and by extension, any Rasul of the Rasul of Allah. Anyone who learns and teaches the message of Allah's Messenger. So some people will go to them. People will go to an Imam. People will go to a student of Deen and go ask them about Allah. Yeah. But first understand, it goes back to the Prophet primarily, sallallahu alaihi wasallam, and the rest of us as representatives of his message, in whatever capacity. Now understand that when you ask the Prophet sallallahu alaihi wasallam about Allah, Allah is so happy that you consulted his messenger that as a result he becomes near. I'll say that again. The fact that you considered consulting his messenger brought him near. Sallallahu alaihi wasallam. Now, practically, what does that mean for you and me? The Prophet ﷺ told us what to ask Allah when you walk into your home, when you walk out of your home. He told you what to ask Allah when you're going to eat and when you're going to finish eating, when you're going to wear your clothes, when you're going to ride your car, when you're going to get married, when you're going to see your wife for the first time, when you're going to have a child, when you're going to have aqiqah, when you're going to have a... There's not an occasion in life where he didn't tell you what to ask Allah. He told you all the things you can ask Allah for in your entire life. If you don't know all those du'as, there's such a thing as stick-it notes. Get them. Put them on your fridge. Put them on the banana. Put them in your dashboard. Put them everywhere. Ask. Because why am I telling you that? Because if you want to guarantee Allah's closeness to you, then you go through the Prophet ﷺ. And then he says, "Ujibu da'wata da'i." I immediately respond and wholly respond to the single call, da'wata with the ta marbuta, that's called the masdar marra, the single call of the one who called. This phrase is so powerful. By the way, by using the word da'wata, Allah is saying this is not even a person who makes thousands of du'as. There's someone who's so far gone, they only made this one du'a, this one time. Da'wata. Why is this person's du'a so special? Some people come to me and say, brother, make du'a for my children. And make dua for my mother, because you're so much closer to Allah. Where am I closer to Allah? Am I like on a higher floor? I'm closer to Allah. What do you mean I'm closer to Allah? I don't understand. Well, Allah's not going to listen to my dua. I'm a bad person. Really? Let me tell you what qualifications you must have for your dua to be answered immediately. Immediately. All you have to be is, here's the word, ad-da', the one who calls. You just have to be someone who calls. And he will respond to that one when? Ujibu. This is actually mubasharatan, immediately. Immediately. No one is higher than Allah, and no one's lower than you and me. And yet Allah acknowledges each one of us and our requests immediately.